Amanya gange nze Kafere Jamada. Mwebale kulaba filimu zaffe ku Zoom Studios 256. Munnange bwoba olaba filimu ku channel yaffe nga tonaba kusubscribing nkusaba n'obwombeefu subscribinga. Ate bw'omala kusubscribe ogenda kusubscribing otya wansi awo ugenda olabawo ekigambo subscribe kirina mu kala ya myufu kikoneko bwoti. Olukikonako bwoti tikitiki tono nnyo bugenda yitawo bagenda kuleeta akabonero kakadinako kakonemu. Bomala kakonamu kajja kuba kayamba buli tutekayo kipya oba okifuna obubaka ofuna obubaka nti tutaddeyo ki gundi firimu empya n'ogenda n'ogiraba. Ate ekirala kyensaba n'obwombeefu nga sibalagira musharinge link sharinga link ku WhatsApp ku group ez'enjawulo ku Facebook mu banno basobole okulaba. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Zoom Studios 256. Olina okumanya no weba motoka twawalampye y'amagye naffe tulina okkaluba ate gakyali mabaga. Tata yesibye mu bya politics kati nze ndowooza bano abamuwalana be balusa olukwe lw'otuwamba. Gwe tano kano si mazimuliro jukira bano abasajja be batuyambeko kuwamba bano abaana. Sharif, Zempulira esawa zina magezi ganneesibye. Ate lwaki oyogera bw'otyo? Nze nkugambye ate era kuba kuva wano buli omu ayiye engeri gy'agenda ovaawo yekka. Jjukira nti tuli Baluganda. Bwe bituuse ebyo ebyowooza nti tuli Baluganda tebikyakola. Gezi mwana ekikumpisizza njagadde nkwebaze webale kunnyamba era toba kubaguka singa nze embuyaga ezikunta era ezikazengoye. Toyogera bw'otyo nze ndikyaliwo nakola ekyo kye nali nteekeddwa okukola kyenkana twafuuka Baluganda. Bwogera bw'otyo oba mutuufu kyenkana twafuuka Baluganda naye Gezi omusawo leero nsibudde okuva mu ddwaliro nangamba nti mponye era kati nawonye. Mwani ekyo kizzaamu amaanyi era kanyongera okusaba olere ddala. Tebutaga kunsabira kuba kati nawonye ndi fiiti era oba wakusaba sabira abantu balala zisikyetaaga saala zo. Mukama Katonda diirwe eno ng'oginkalubirizza obadde onziguliddewo ekkubo ly'obugagga naye ate n'omala n'oligala. Essimu mbadde essuubi lyange okubira meeya nfune akasente kange kati simanyi weeri.
nkole ntya? Kigumba mwana nkulabyeko kanungi. Magezi mwana lindako kati ni mwana. Ate kiki obulwadde buzzeemu? Nedda ne mulindi mwiraliikirivu. Mwiraliikirivu ku kyate soko mbulire. Kuba lya abaana balina kubeerako ojono ne mu kibira. Kati simanyi oba baafuluma ekibira oba ttaano yaddamu n'abakwata nabaza mu kibira. Kati ekyo buli wekirowoozaako kinnumya omutwe. Naye kaakati we bituuse nina okumpulira ku by'abaana abo mu butuufu. Kuba nze nagendayo mu kibira sirina mwana n'omu gwe nalaba. Emboozi mpanvu era gezi sisobola gikunyumiza kati. Nekyenkusaba tugendeyo mu kibira tulabe oba abaana baafuluma oba nedda. Kale tuteesezza bubi naye badde ninako wendaga mwana. Ate olagawo Ngenda wano wansi wa mukyala Jeni ngenda mutwala lujegere lwambwayo. Olunaku angamba naye nga neerabira kyova leero sinalwo mu nsawo nemekutalera bintu zensawo ngirawo. ne kale nze nkusaba nyamba tuyitireyo ku kibira tetugenda kulwayo. Bwe tuvaayo olwokweyongerwa mukyala Jeni omutwalire olujegererwe. Gamazima onkaluubirizaamu mukwano gwange kyalimu onkaluubiriza. Nyamba buyambi tuyitireyoku. Kanfulume ekibira kino ngende sobola okufuna essimu nkuba abaana ba meeya ebifaananyi mbimuweereze ampeereze akasente kange kuba embeera y'ekibira ngikooye. Kigumba Wangi mwana abaana nga tetubalaba bayinza okuba nga baafulumadde ekibira. Nze mpulira nkooye n'okkoowa tuddeyo. gezi naawe tuyongereyo mu maaso tugira tunyoonya tomanya. Wala bino byondeesemu mwana sibyagadde. Mukyala yali alinze olujegere lw'embwa gatandika okumpita omuyaaye. Gezi naawe tugende mu maaso tweyongereyo totupa wakati twayingidde dde ekibira twakiyingidde. Ayi tugende. Sharifu ekisajja kivuddewo. Wekiba kivuddewo Katoolo. Ayi naye toyogera bwotyo tuyiye tuve wano. Nze nagaye siddamu kolagana naawe. Eva mulabe mu ebyo tukuba enduulu tumanya wayinza okuba nga waliwo omuyise najja n'atuyamba. Ddala kituufu oli sada osuubira omuntu okuba nga atambula bibye mu kino ekibira. Kale nkizudde tolina magezi. Ale tonvuma Sharifu tonvuma. So tukube enduulu ekisajja neera kikomewo kitukube.
agize. Gezi baba nana mbadde nkugamba sokove kubana tusibona mukwate musibe mwana wae umanye okufera obwo buyana ngira nsumula abana Kigumba era ndiddemu oluko oyagala kulya ssente wekka. Kigumba ninda akusumulura abo abaana. Gezi ate kiki ono biki byagamba obuliddemu oluko oyagala kulya wekka ssente. Kale kiriwo ekiti bana boolaba bano batabani ba meeya kati waliwo abasajja abatuyambako wamba bana abaana ng'ekigendererwa kyabwe baagala meeya bawe ssente babawa ssente tuti bana abaana bagende naye abo abasajja batulyamu olukwe. Ono agamba gwa muliddemu olukwe gwogamba meeya aliddemu olukwe kati sibitegeera soko nnyonnyole. Kati abasajja abo bwe batulyamu olukwe naffe ne tusalawo tusigeze bana abaana tusabe meeya ssente bwazituwa tuti bana abaana bagende. Meeya ayogera ki ku kya ssente ataawo? Meeya yakkiriza okutuwa ssente obukadde 1,500 naye kati ze ndaba bana babonyebonye ekimala kati ze nsazewo mbate bagende. Bagende? Ate tosiriwala naawe. Kigumba linda akusumula abaana otawa musiru. Gezi naawe. Ana gezi naawe. Osobe disimbi. Kiki? Kigumba. Siganye dino nayagala givaamu nenda twagivuddemu dino liko ssente nnyingi. Titwagivuddemu. Nze nani? Nze naawe. Banange gezi. Ate gwe no diro oyingiriramu wa? Ngiyingiramu kubanga diro ekulemye okuggusa. Diro webe kulemye okuggusa. Leka nze ngenda giggusa. Bannaye. Nze mbadde mmanyi ntogera tulayo ojegerwa mukyala Jane. Kati ojegero tokyalututteyo. Erujegere soko biveeko. Ojegere lufunye omulimu gwalwo ogw'okukola. Atwagala nduze mbirala. Abantu nga mukiwuka. Amango gokyukiddewo mu butikitiki. Eno diro eriko ssente nnyingi nnyo obukadde 150. Bumpite mu mpatanya z'engalo nga ntunula. Vaawo naawe. Kigumba soko lindeko mwana. Ate kiki? Njagala kwetawuluza. Soko lindeko ninda kwano katono. Ne banange gezi. Gwe buli kaseera kwetawuluzaako. Twaze mpaka mukire ekibira ng'owuza kwetawuluza. Ngera weetawuluza. Paka nisazagadde okyalowooza okwetawuluza. Kino ekibiro gase maka ga nnyoko kiki? Kiki nawe ng'oyomba nyogera kulwana. Ekyo kikuluya kikuyomba yogera bingi. Kati bwe twatudde ne tugalinnyamu. Ngenda kwetawuluza mu ngato zo ku mpale yo bakusati yoleka naawe sagala kumanyira. Ngenda kwetawuluza kitono nnyo tugende kiki? Sagala kunchunga. Kale genda. Ate yanguwayo. Gwe mwana gwe. Nyoko. Nekala abantu balamuli bazibu. Kigumba gwe omuntu owange nonsiranya nesimu etambuza emirimu gyange nonsalawo gitwale. Tano. Gwe mulimu ontunuulira. Olaba nti ndi musiru. Ssebo gwe walowooza nti onzise. Gwe ng'olowooza nti nze mala gafa nga mmese. Muli nkimanyi weebuuza. Kyoba nakikola ntya naye tofaayo genda kumanya. Era kankubuulire kyali bwe kiti. Tano. Soko oyinzeko emitala eri kanyunyize eno nze ekibe byonna kisayeko omuntu gumu okitegeera nze kanyunyize eno gendako emitala eri funa omwana oyo genda onyonyi saidi zeeri zikanyunyize emitala eno